Alright, batula mwenna ku mukutu gwaffe guno omuganzi ogwa social media amanya n'eddoboozi nze Jonas Saints. Olunaku olwaleero mwe mulaba ku screen zaffe ate stage ya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone yazimbiddwa oba yazimbiddwa buto. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Mujjukire program zaffe zino enganzi zisponsoringibwa aba Chameleone Consultants Uganda Limited abalwo okubanga ate batwala abantu bammwe mu nsi ez'Ebulaaya nga Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'amawanga amalala mangi. Balina emirimu egy'enjawulo mingi nga oba supermarket, ba housemates, ba security guards, ba drivers n'emirimu egy'enjawulo. Beetaaze ennamba zaabwe ziri awo ku screen zaffe wammanga era basangibwa Naalya be banno ba Chameleone Consultants Uganda Limited okukosa n'amazzi ag'omuwendo ddala agamanyiddwa nga Frama Water. Amazzi ga muwendo nnyo era gasangibwa mu supermarkets zonna ez'etolodde. Mujjukire program zaffe zino enganzi zisponsoringibwa aba Chameleone Consultants Uganda Limited abalwo okubanga ate batwala abantu bammwe mu nsi ez'Ebulaaya nga Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'amawanga amalala mangi. Balina emirimu egy'enjawulo mingi nga oba supermarket, ba housemates, ba security guards, ba drivers n'emirimu egy'enjawulo. Beetaaze ennamba zaabwe ziri awo ku screen zaffe wammanga era basangibwa Naalya be banno ba Chameleone Consultants Uganda Limited okukosa n'amazzi ag'omuwendo ddala agamanyiddwa nga Frama Water. Amazzi ga muwendo nnyo era gasangibwa mu supermarkets zonna ez'etolodde n'amaduuka aga wholesale era abasuubuza n'okusuubuza Frama Water. Butereevu kantandikirewo ne Dr. Jose Chameleone. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow. I think I'll chew it. Stage ya gwanga mujje egenda maaso n'okubanga ate ezimbibwa ekyali mu process. Mujjukire ng'ennaku z'omwezi 10 ate omwezi guno gwennyini Dr. Jose Chameleone yali akoze stage ey'ebyewuunyo naye Mukama yazza bibye nti ate enkuba eyatonnya wakati wa ssaawa 7 ku ssaawa 8 stage yagireka tekyayimiridde, yagireka eri ku ttaka era kino nno ekiwaawaza nnyo industry mu kaseera ako nti kino ekintu kyali
kyaludde okulabibwako waneeno mu industry y'endongo mu Uganda. Okuva olwo Yiino eya gwanga mujje yayongerezebwayo paka ng'ennaku z'omwezi 24 ate ezigenda okutuuka ku Lwokutaano luno olwa wiiki eno, era nga kati enteekateeka oba entegeka zonna eza event eno kubanga etambulira ddala maliraadisaana zigendera ddala mu maaso zitambulira ddala bukwakku, nti feezi eno yesooka eya stage okubanga ate eyimiriziddwa. Kino nno kyaleesemuko ne ku nkyukakyuka nti omulundi guli ogwasooka stage yali ate eri side ndala okumpi n'omulyango gwa emergency, ate ku mulundi guno stage yakyusiddwamuko yateereddwa mu direction endala. Nga nno kino nabuuzizzaako ku babadde bali mu nteekateeka zino oba abazimba stage, ne bantegeeza nti ekifo wali stage we yali kyali kibi nnyo, nga embuyaga oba omuyaga gwonna ogw'amaanyi gwandibadde gujja gwali ate gusobola ogiyuuguumya ne gugiteeka ku ttaka. Ate nno mwattu ku mulundi guno basobodde okuba nga ate baziyiza obusambattuko oba ebinaaba bigudde bitalaze, nti ate stage neefunirwa ekifo ekisukkulumu kamala, ate omuyimbi Jose Chameleone wanaayimbira buli omu anyumirwe gwanga mujje concert y'omulundi guno. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. Omulundi guno twategeezeddwa nga okusuubira ekintu ekisukkulumu oba ekyenjawulo okugeraageranyako ku kiri ekyasooka, nti ebintu byonna byategekeddwa bulungi nnyo. Owa stage Fenon eyakikwasaganyizza yaleese ebintu eby'omuwendo ate ebigenda ossukkulumya ku biri ate ebyali bitegekeddwawo omulundi guli ogwasooka, wabula Mungu n'atasobola kuganya Yiino genda mu maaso. Weewaawo nze ngenda kuba ate mbaleetera updates ez'enjawulo ku show ya mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone eya gwanga mujje. Kimba mulina okukola kiri kimu, musubscribinge, mukube n'akadaako. Updates zonna oba notifications zonna zijja kuba muzifuna butereevu ku concert ya Dr. Jose Chameleone gwanga mujje. Amanya n'eddoboozi nsigadde nze Jonah Saints, mungere okuba nga ate mwetumbulira oba mwekuumira ku mukutu gwaffe guno ogwa Busasa Media. Ebirungi bijja. I sign out. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.
is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I knew. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. I knew. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it.